obera tomanyira Bobi Wine tomanyira Bobi Wine twale liwa irindi wa moyo small pox gwe mulwalo yali inherited totumanyira oli nebizibu byo sajjo okabire mmeri okabira baga mugenzi wazaweda abatute butwazi mwembwa celebrity gwe bamaze okusondera obusondezo mukazi ndaki nakutwala butwazi mbugolista direba kutwala butwazi mu America bakuyamba buyambi tigwe mu janjabi osiba kumata no sesigalo $70 10 gwe wachi webuza nti no wagende wazawedde gunizo yazisuulanga tawulo umaze kanga kamaliba nawo manyire Zubabi omanyire ne Bobi Wine omteke mbibozi byongole mu kamoroka. Okay, kakati no penge akiguddeko mukatambi ako yagenze maaso naberanga ajjonkera Mayanja family omuli Kamiliyoni nga kwogase ne Wizomanizo akatambi kandibanga kamuletedde ebizibu kanyongere nkakuzanyire ate inkulage kibamukoze mu maasa oninga nkusaba subscribing atanaba kusanawe atana likinga video gena maaso botyo berenga ogira ikinga maina nyiniko mbiri bitie wa Kenzo mpulira miranga myerere mali manyi muli wachitamwe mwezi bako mu 7 gwirinde binda bijja kuchuka bonabe mu 7 bijja kuchuka kamyoni fero zijja kuvaya akutta abakazi yazina juliradi namuyira amazzi namusamba yalokuka oyo kimanyize ekimanyi yazina juliradi nga amukutte bali abasajja basatu omwali nebizibu byomulala naye muyimbi wakubiri mwakwata juliradi ne muzina ne mukuba amase ne muyira n'amazzi in her testimony yalokoka achogera my friends molested me bankwata kamyoni akimanyi ate manye ebintu bingi mujja tusiikula genda mpola wizo kitegedde ujja kuletera mukulu webizibu tujja kukererangako ne mama tumuyingire tujja kukererako ne mama tumuyingire Kabutedefu yono ye mukulu penge talina kigambo kiwomu kyonna eri abakulu abamayanja family omuli Dr. Jose Kamiliyoni nga kwogase no mukulu Wizo Manizo kakati no Palaso ekyamukoze kankwe katambi katono nnyo subscribinga likinga video na penge wano wentudde maka gange makindye mu kigagga yentudde bobo otuweereza video in case ngoyagala okunvuma otubulira naawe gyotudde wa era waani nze nzivaako boy ndi birala am a big deal okitegedde so me brother sit your ass down muntu atakulumbye onfiirako ndi mbulago bw'omalodda mu ssimu yange osekaseka nkimanyi you can say so, you know a lot about me and you can say so much naye what you know is the old me from America nga tulonda amagi g'enkoko ffenna yoyo gomanyi tokyamanyi ebyange birala nawanama namayuka wompimira siwe ndi boy sikyali walula jeke y'ennyonyi si ye jeke ya pitch wompimira ku jeke ya pitch my bro ndi biwanvu so zijja mu ntalo zo love yourself live your life enjoy social media attention nothing wrong tewali buzibu social media kufuuka mulimu era abazungu bagikola abantu bakole remotely from home nenga bazimba natalina famire y'amayanja bingi ebitugatta bingi ebitwawula naye ate teweefuula nnyo nti ate gwe otumanyi nnyo ina eryato oyogerere nange bro bino si byoyogerera e Bulaaya tebina kye bigenda gasa struggle jangu wano tulwanirire eggwanga tulinunule jangu wano tukuyiseeko mu mazzi g'eyigange eyo gye tuyita jangu wano ulire ku bunkenke mu ggwanga mwennyini mulekerawo ku disrespectinga ba generals from a farm and sit down Abuterevu oyo no ye ankopi kansubire mu bigambo bye osobodde okubeeranga omwewulirira konono agenze maaso nabeeranga ategeeza penge aveeyo ejjali byayogera bya struggle byonna
ajja abeerenga abikolera ano ku ground wabula ave bintu by'okugenda ku internet n'abeera nga ate ajjonkera abantu abali ku ground abali mugezaako okubeera nga balwanirira ensi yaabwe. Kati nno ebigambo ebyaviirako pengepenge okubeera nga asabula Wizo Manizo byali byekuusa kubeera nti yali alumba Kyagulanyi. Ennaku zino awabaddewo obutambi obw'enjawulo obufuluma obwa Wizo Manizo nga buli kyayogera abeera nga atamidde naye ssebo ng'akomekereza ng'ajjonkedde Kyagulanyi. Waliwo obutambi bungi nnyo obadde bufuluma nga Wizo Manizo agezaako yeefuula abeera atamidde era yeefuula nga ataliiko naye ssebo nga kavidiyo gye kwaggwera akomekereza alumbye Kyagulanyi n'ekibiina ekya National Unity Platform. Awo nno apengepenge we yaviiriddeyo n'abeera nga amutegeeza nti ekituufu ky'okola tetujja kubeera nga atutunula butunuzi era bw'atyo n'abeera nga amuyisaamu eggaali. Kankuwe ku kamu ku butambi omukulu Wizo Manizo bw'abadde akola ensangi zino katono nnyo. Wammwe nsobola okugulawo nga kuba mwewola dda ekyapa kiri mu bbanka oba ngende nnemu ku muti. Kale oyo nno ye mukulu Wizo Manizo. Ako nno ke kamu ku butambi bwazzenga akola nga alumba omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi. Kawanvuwanvumu naye nkutemeddeko ako akatono. Ono omukulu yeefuula abeera akubiddwa najja n'abeera nga abaako ne byayogera naye mu nkomekereza awo n'akomekereza nga ajjonkedde Kyagulanyi n'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati ensonga ezifaanaganako bwe zityo ezo zaaleetedde pengepenge okubeera nga amuyisaamu eggaali. Ono nno omukulu Wizo Manizo era mu katambi akamu yagamba nti ne Palaso ajja kumugjayo. Fenna tukimanyi nti Palaso wankyukakyuka era ku rallies eza National Unity Platform atera okubeerako n'abeera nga ate ayimbira abantu. Kati Wizo Manizo yategeeza nti essaawa yonna agenda kubeera ng'ono naye amubajjako kubanga eyo si gy'ateekeddwa okubeera. Ateekeddwa kubeera mu kibiina ekya NRM, ateekeddwa kuyimbira ku rallies eza NRM wabula si eza National Unity Platform. Embeera yo bwetyo bweri era eyo yembeera eyagenze maaso n'okubeera nga ekubisa Wizo. Era yembeera yemo ereetedde ne Palaso okubeera nga anyigira pengepenge atuuke n'okubeera nga amuyisaamu eggaali akatambi nga bwe mukalabye. Naye ba social media in-laws bavuddeyo ne bagamba Palaso nti opengepenge mwesonyiwe mugwi wa ddalu naffe twamuvaako era ye bw'akeera ku makya n'agamba nti ngenda sabula Kyagulanyi era asobola omusabula n'amuyisaamu eggaali kubanga yali akikoze nako. Kale kankongereyo n'akatambi katono nnyo ne nga nkusaba subscribe nga atanaba ku mukutu Jika Media kwokyali likinga video eno bw'oba tonaba kulabikanga. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirya nti ngenda kumuvuma muvumira mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe bweyaze muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye ekyokubiri nze sivuganya ku bwa pulezidenti kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi nze njagala bwe mupi wakimanya Kabonera obwe mupi wakimanya Kabonera nannyinibwo ye Mugalatiya Dr. Abedi obutereevu nnyo oyo nno ye Abedi Bwanika. Kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate mwanatu omwewulirira. Abasajja bano abatandise okubeera nga balya ebigambo byabwe oba tukiyite nti akaliro essaawa eno bakawulira. Ekyamazima abasajja batandise okubeera nga balya ebigambo byabwe. Bano be bantu be bamu abaavaayo ne babeera nga bajjonkera Kyagulanyi ate essaawa yemu
be bagenda maaso n'okubeera nga basaba abantu bamulonde. Katusuubire ate balina ate kye bayisaawo. Kakati gye buvuddeko omukulembeze yali Masaka, wabula bwe yali ku rally eno teyayogera ku bantu bano omuli Impuuga nga kw'ogasse n'Abedi Bwanika, era aba social media in-laws baavayo ne babeera nga bamutenda okubeera omusajja omugezi nnyo olw'obutawa bantu bano masannyalaze. Naye okusinziira ku bigambo by'owulidde, balabika n'abakulu bali beeteeseteese nga bamanyi nti Kyagulanyi agenda kubeera nga aboogerako, naye ssebo yabakuba igino, era ku bana ababiri talina n'omu kwolwo gwe yayogerako. Kati ssaawa eno olaba batagala banoonya masannyalaze. Katulinde tulabe wa gye binaggwera. Naye ku Mukutu Jika Media kw'obadde, era nkusaba osubscribinge mukwano gwange wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, likinga video eno tubeere ng'ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sana. Itira mu comment section obeere nga bw'otyo onteeramu endowooza yo. Naawe alina kyonna ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu, osobola obeera nga okissa butereevu wansaawo mu comment section, tubeere ng'ekintu bwe tutyo atukitambuza malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.